Sheikh Ali agamba nti okwawukanako n'ebisiibo ebize bibaawo omulundi guno tewali kusaala ttalawiya olw'okugondera amateeka agaatebwawo gavumenti ya kuno ssaako n'ekitongole ky'ebyobulamu aga kafyu. Ono agamba wadde nga guli gutyo bali mu nteeseganya ne gavumenti okulaba nti ensonga eno ekolwako. Nti kebeere ttalawiya batuukiriza okusaalira mu muzikiti oba tebatuukiriza kusaalira mu muzikiti gwe wakaawo ne famiriyo musaale salatu taraweeh nga bwe twasaala omwaka oguwedde swala ejja kutuukira ddala bulungi bwenabeerawo ekyenjawulo era bajja kuba batutegeeza abakulu tulabe ekyokukola nti abantu ng'ekiragiro bwe kyavuddeyo tetwagala kukoonagana ne gavumenti ojja kusaala taraweeh muzikiti paka saawa 3:30 ate bakukwate kafyu mazima onaaba tolina gw'ogenda kunenya naye ate ng'ebintu bino byonna babiteekawo. Ono agamba nti weewaawo okusiiba kw'omulundi guno kwa kusoomoozebwa ddala mu kiseera ekya COVID. Agamba nti kino tekikontana na ngeri omusiraamu gy'ateekeddwa okusiibamu nga na bwe kityo amateeka gasigala mpaawo kikyukamu. Kebeere mu mbeera eno eya COVID n'etali ya COVID kusigala kwe kumu. Kusigala kutya kwe kumu nti kubanga empagi ez'okusiiba n'enneeyisa n'embeera yonna byonna bisigala bye bimu ng'obusiraamu bwe busomesa. Ng'oggyeko ekyokuba nti mulimu okusoomooza mu COVID muno nti embeera ekaluba luusi ebyokozesa ne biba nga tebiriwo bulungi. Ffe tukubiriza nti saawa zino omusiraamu ekisooka tereeza nniya yo okumalirira kw'omanye nti ogenda kusiiba era osiibe. Ekyokubiri kakasa nti okusiiba kw'osiiba ogoberera amateeka okukuuma olulimi lwo, okukuuma ebiyungo byo, okukuuma entambula zo, okuuma enjogera yo, enneeyisa yo ebeere ng'esigala ng'eraga nti oli mugonvu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abaayi waliwo empisa ennambika entuufu omusiraamu gy'ateekeddwa okweyisaamu mu kisiibo okwawukanako nga bulijjo oba nedda? Omuntu by'atasaanidde kukola ng'ali mu kusiiba byebyo byennyini by'atasaanidde kukola nga tali mu kusiiba. Buli ky'omanyi nti kya haramu mu busiraamu tokkirizibwa kukikola mu kusiiba wadde omutali mu kusiiba. Era embeera gye tweyisaamu mu kusiiba singa nga twali tumanyi obukulu bw'okusiiba. Law alimtu ma fi Ramadan, Nabbi agamba nti singa nga twali tumanyi obulungi obuli mu mwezi gwa Ramadan, latamannaitum, mwandibadde nga mwegomba antakuna dahru kulluha Ramadan, mwandibadde nga mwegomba omwaka gwonna okubeera Ramanzaani. Sheikh Ali era awadde n'amagezi ku ngeri y'okusiibamu ku mulundi guno era nga n'abasiraamu ab'enjawulo bwe batyo bategeezeza ku nsonga ey'okusiiba. Abasiraamu abagenda okusiiba nga nange nenyendedde nti inshallah tuteeketeeke nniya zaffe, ebirowoozo byaffe, tusaale, tusiibe, tuyambe abanaku, tubeere nga twettanira okulongoosa emirimu gyaffe. Bw'oba ogenda kusiibuluka kakasa nti olina omuntu gw'oyambyeko mu kusiibulukuka, obeere nga weeyisa bulungi bwe kisaana, weeteekateeke osiibe ng'omanyi nti okusiiba kuno kulinga okusembayo. Mu mwaka abasiraamu ffenna bwe tutandika okwetegeka okulaba nga twetegekera ekisiibo kyaffe ekya Ramadhan, ekiseera eky'okudda eri Katonda, ekiseera eky'okwewaayo okwekungulira ku mpeera ennyingi ezikijjudde, ekiseera eky'okusaasiraŋŋana, ekiseera eky'okusaddaaka